Abakwetegattako tubaaniriza nnyo netiwaaka etutankalanyamu wano eno naye tumaze ntutereezaamu netiwaaka etutyankalanyamu tujja tambuliramu mpola mpola netiwaaka si nnungi naye tujja tambuliramu mpola mpola natusitatinze live manya netiwaaka etabuse naye abakwetegattako mwena tukyali ku mbeera y'emu yeeyo gwe balinamu essuubi Seginya ne lavu y'abaana yonna gy'oli sembera kumpi omubaka Seginya Muhammad aze akubuuzeeko olunaku olwaleero omubuulire ensonga zo olina ebibuuzo yalwaddeyo muntu leero yalwaddeyo ku lulo okulaba nti awuliriza ebibuuzo byammwe ye musajja yekka alina manifesito nnungi ng'osoma mu z'abalala ye musajja yekka agenda okukulembeza ebyobulamu mu kitundu ye musajja yekka agenda okwekawaliza abavubuka ye musajja yekka agenda okutumbula ebyenjigiriza mu kawempe ye musajja yekka yekansala yekka abadde agaba basaries eri abaana abatalina mwasirizi ye musajja yekka agenda okutuusa eddoboozi ly'omuntu wa wansi mu paliyamenti ku byamu akafaananyi nga Segirinya ali ku fulo ya paliyamenti mu Uganda empya gye twogerako nga sipiika wa paliyamenti wa NUP nga pulezidenti wa Uganda 2021 ye Kyagulanyi Ssentamu n'olwensonga eyo honalebo azze nekali agava eri nange nkyogeddewo kya paakingi wali kali awo ku paakingi kwegayiridde linda muvayo tulayita omwana era ne balabanga ekintu kyambudde ekyo ekyawo wano ne bwatasaba kale kuba bajja kuva eri yonna bafa amazzi jebi wammwe emyala ginzita emyala ginzita nesitapude gimutta naye ejebi natolowekeera akubyerwa okuba takkiriza nti bamukubye ekifaananyi Farida mubiro gamba Baby Boy awai fine mwe Farida ndieno mukwano emyala jigina kunkutula Fatwa Bobby gamba Jebbi how are you dear fine Fati how are you whether toliwo tulieno ku do to do Mr. Update ali ku do to do tuwaita do to do kyaleero Christine ogamba Jebbi bali kuweereza pereza naye baba emyala gyangolodde dda wano enkizi
emyala kyegitukola eno naye tulina okubeera mu tulina okubeera mu bungi tulina okubeera mu constituency eno naye Busegirinya alina okumanya buli ekitambula wano eno nti wansi walungi Bakiri Mariam agamba mashallah nina okwegatta ku musajja olwa manifesto ye twebaza abantu beeno mwenna akakiiko akanoonyereza ne mugamba nti nedda yesuubi lyokka lyetulina Kawaza mboza t-shirt za Mr. Pizza meka t-shirt ya 15,500 bazikola ya 15,500 Fati wa Bobby abeni busy baby kati onyuse Fati wa Bobby kati onyuse na FM naite tunanyuka tukyali ku do to do nange Christine mpekera lwa myala omanye okubuuka omwala simanyi nakumanya kumakube mpalo bekyali ku muzuli pale kyali ku muzuli wagina emyala baba olabi wamu misabuli basitudde nga musitule ngo omwala agusobole era kutegeereza ddala titajja komooko Steve ogamba thanks for the great work and Mubiru Aneti ogamba door to door nope everywhere tuyita mu balonzi omu ku omu constituency twagambye era tugikwate wetulemu tuzeemu okubuuka emyala nange gino buli nyumba eri waggulu wa mwala Fati wa Bobby nekikuseesa sikimanyi tubadde tukulengera ku TV mugambe nedda kati omwana manyi ogwoletera amazzi wano ayinawo bana guguno gyatugende kandi bakala kabaletera amazzi kubanga bakadde waffe tweyanzisa bantu beno bakaaba emyala gibatta ndowooza oyambo edda zenkaaba emyala okugibuuka naye kati abagibuuka buli lunaku oba bamanyiira simanyi Sharon wa Bobby zenga mpeekera ono Sharon wa Bobby yagamba ono agambe nti ono yagamba nti abapoliisi basulanga mbizi yono Sharon wa Bobby tatudde sebo naye tatudde amanyoba wa level apoliisi amanyoba wa level oluusi bamucyankalanya nga bawa level basula bubi yo Sharon wa Bobby nange Ivan Mwango gamba we wish you the best people banange mbeera yeno omwala guno bagutugambye bweguleeta obuzibu ndowooza obwana budduka buva mu mwala buyita mu mukutu omwo ne buddukira mu mwala guuguli ndowooza obulaba ne budda ne buzanyira mazzi baguleeseeko Mr. Update agulabe bwe gukyankalanya embeera yonna leetaaga bigoma Kasuro gamba I like that lady this lady Sharon tatudde you like her but tatudde akwata ku Kyagulanyi bawalevo bali awulise nga bagenda batulubala tuzalidwa atenga solution sikutakula nakoma maaso wali eri teyatuuka gye yali atugamba ekubo litwala emyaka odiisa mu 10 nenga solution ya bigoma bino banaye gwo mwala guno gwo ate gwe guva eri yobwedda kanyanya yonna n'omanya obulabe bwe guli ku wano we wali solution
Onalebo bonna obuvunanyizibwa woyita mu byosookerako. Nuwana na katigamba. Katikati. Waliwo wa. Emma Buyongo ogamba asalini wa Bobby for mayor. Abo balatimbadde emyaka okuva. Nenga nasobola tuuka nemo. Temutudde Sharon tayagala bufuzi. Sebo Sharon waliwo agamba wano Sharon wa Bobby for mayor. Olaba omukadde yabonabona n'amazzi. Enyumba zavaamu n'abantu. Ne mayiti ne tugiteeka mu mazzi awo z'ennyumba ezo. Mujjaja nkugane tumusaasireko omukutu asitula musitule Omukutu amusitula mu bbanga. ng'enkuba twasula tusitudde omukutu Katigana na mwana we. ate ng'enkuba Era mujawulidde mwana ye yasigala naye ate era nawe wakubuka mwala. Nawe wakubuka mwala. Era nozamulaba bwetubuuka kati tuli ba Sikayi yaddako. Sikayi buka omwala. Mbeera bwete bweri kati gyebbiwa mwenze nzirako. Nze nzirako 1 2 3 go gyebbi. Queen Mino wa Bobby ogamba banange you're not happy because in Sosola na Sosola tubalawo musizaako nnyo mwenna. nsonyiwa bambi Queen Mino wa Bobby nsonyiwa nnyo ndabika komedi nadde sigirabye nsonyiwa mukwano ababuuzaako si mulala. Bobby diehard banange ono eno bali bubi nnyo omukyala mubbulu oswefanka omukyala nali mubbulu mwana wa Struggle mwana waffe wa Struggle. ate omumanyi tomanyi mukulumba nkugambye N'oleeta amaanyi awo. sotumye wesitugidde kube kati batongera gisawa Nandi Sala ogamba we need Museveni's documents. Document alina zibawa. Document alina zituwa. Oba atya. Kaida mu biro ga Museveni tuweka mirembe. Yalina tuweka mirembe. Sapota huyo naye akulaga nti akyali mugumu. Akyali mugumu ensonga akyagiremeddeko. Shagi Uganda gamba mubuuke tugende nange eno constituency empangudde ennyumba ziri ku myala waggulu ekkubo liri ku myala waggulu tetulina twayiseeko nga wateredde naye obudanamu ebibalaga nga omuyinza ogamba waayi jebbi alina propaganda naye si propaganda embeera bweto webadde tozaba batasobodde obadde muŋŋamba simanyi muganda wa Sauda tebasobodde gibuuka myala basigaddeyo waggulu tebagisobodde basigaddeyo waggulu tukomyewo. ensonga eyo omubaka agenda kugirwanirako ddala. Aswefango gamba kansubira no siti apo wange. Siti apo era teyalabiseeko. Adda alina ebimukyangalanyamu. Yali ebimuzoganyamu alina byemaliriza. Ne tugamba ffe dootudoka tugende tugyekwatiremu. Dootudoka tugyekwatiremu. Ne tugyekwatiramu. Nange. Mama Africa nedda. Ogambye if kwesasirawo sepasoni nedda si kwesasira wabula embeera eriwo yeeyo era ne Mr. Abdul tejebabulira ekiro embeera bwebadde. naye obuzibu bwabwe bwe buno bwe tubaddeko Embeera yeeyo eriwo. Princess ogamba ono kituufu ono jebbi
atuyambe. Mr. Update bonaja kubatuukako. Kaje tugeze mu bakanaabe. Nulo gamba Seginya versus Latifu naye nga naasobola. Kino kibanga Kaseginya ye maniyo. Kutwalayo Express ezanye ne maniyo. Ndoza bikiwe kiri. Magi semako gamba hai mat. Magi tutumiddeko. Nange ngezezaako okuguma naye nga bitabuse. Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ekibampisizzaamu bannange kubategeeza nti Ssegirinya wamwe neesimbyewo ku kifo ky'obubaka bwa paaliyamenti obwaka w'empe ey'amambuka tewalikozekeza kiriya kazeyi nange mbanyolemu mwogedde bano beeberera mudda n'olwekyo n'okubategeeza Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ye pulezidenti wa Uganda addako. Simbo ya Kyagulanyi gy'agenda okukozesa ambuleera, simbo ya Ssegirinya gye ngenda okukozesa nange ngenda kukozesa ambuleera eno gye mulaba. Bw'otuuka ku ballot paper noonya ewali ambuleera otiikinge. Baganda baffe mwagala okukola naye temulina empowerment. Kyagulanyi Robert Ssentamu alina enteekateeka okulanga baganda baffe mwabooza emmotoka bakanaabe abalowoozaako mu ngeri ey'enjawulo. Kuba muli bantu be yatajetinze nnyo omuntu ono owa wansi atandika bw'asinga okwetaaga. Omuntu ono owa wansi atandika bw'asinga okwetaaga. No bano abagagga babifeekera olwedde bo bagagga naye twetaaga omuntu ono akola ki atandika. N'olwekyo gw'ayagala oteekako amaanyi okulaba nga abeera happy. Ekyokubiri baganda baffe mulwala n'otuuka mu ddwaliro n'otasangayo ddagala. Omuntu alina enteekateeka ey'okulaba nga osanga eddagala mu ddwaliro bamuyita Kyagulanyi Robert Ssentamu naye nga tukolera wamu nze naye ensonga tugitambuze. Kati ekizibu ekirabavubuka kye muyina obusirikale bubazoganya nga muddeeka ne bubakwata hide and disorderly. Tosobola kukwata muntu hide and disorderly mu nsi ye. Njagala Ssegirinya mu nnonde onkubiro ng'enti akasajja kankutte jjeeke wano nzije tufaafaagane nako bakka bakajjeeke Ssegirinya nkakwate ng'emunengera bw'enjoganya obwa enforcement eyo. Kubanga temuyinza kukwatibwa omuntu abeera atya hide and disorderly ate mu nsi ye mwabeera ne bagamba nti oli ayida ate mu nsi yo olwo bw'ona obeera e Kenya oba e Rwanda. Ekyo kituluma nnyo. N'olwekyo ebyo nasimanyi ayido biki Honorable ayagala bigobawo nga tuli naye tulabe nga mubeera mu Uganda empya, Uganda ey'okwekulaakulanya, Uganda gye mugenda okubeera nga mwenyumirizaamu. Naye tugenda kukkiriza munyigirizibwe. Kyovula bansazeewo ngene nga mbatambulamu nju ku nju nga mumbulira wano kyekitunyiga tusobole okulaba nga naffe tubaba mu ngeri emu oba endala. Olwekyo yenteekateeka gye tuliko tulabe nga tusobola okwambalira wamu engule. Naye nga baganda baffe tulonde muvubuka munnaffe Kyagulanyi, mulonde muvubuka munnammwe Ssegirinya yasobola okubalumirirwa. Mwami Museveni takyalina bulumi eri ggwanga ate mumulengere n'amaanyi gamuweddemu. Kati atambula bwagwa bayoola muyoole, atambula bwagwa bayoola muyoole. Kati yafuuse wakuyoola buyoozi. Ayoolebwa buyoolebwa omusajja n'omugala tokkuta kiki kyoyagala. Naye gyagamba bamunjoole munyimiriza Kasaayi bamuyimiriza bw'ati. Ye ng'agamba nti kiwedde. Katola ne bw'abanga ayogera eri ab'amawulire eno wabayo omusirikale n'eno bamulinda tagwa ono aba atayize bw'agwira eno n'ayoola. Olwo embeera bw'etyo. Naye mwe mulowooza lwaki emabega teyali bw'atyo. Kyagulanyi amutoddeko kiro mwami Museveni buli lunaku. Kuba Kyagulanyi bwe yajja mwami Museveni teyasigala kyekimu byebigo ebyo bye mulengera byagenda agwa asinzituka agwa. Olwekyo bavubuka twebeereremu omulundi guno ekintu ffe tukirina ate ekimanyi endagamuntu muzirina. Ndagamuntu yaffe eyo gikuume. Kyetukusaba ku ndagamuntu eyo gy'olina kiri kimu nti totambula n'oligino, tambula na photocopy. Kubanga obusajja bukusanga n'oligino nga bugimenya. N'olwekyo tambula na photocopy tusobole okubeera nga twebeereramu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kulina mino wa Bobi ogambye ekisajja ekibaddeko MP tekina kye kikoledde bantu. Kulina mino mbeera ogirabye. Sky agambye Queen Mino mukwano gwange ate nnyo. Sky akulimu nnyo. Mwenna abaliko mwenda ku the updates online page. Era tulisamu door to door. Kyagulanyi Ssegirinya. Twagala Uganda empya tuzingire nga fena tuli bapya. Twagala bakadde. Twagala bapya Uganda empya ambuleera. Kabonero ambuleera wenna ali eyo. Ali ekoboko, ali eggulu, ali embalala aliwa. Kabonero ambuleera agamba munno naye agambe munne ne munne agambe
agambe munne gamba neighbor agambe ne mukwano gwe nga update bagamba each one teach two, each two teach three, each three teach four. Gamba munne agambe ne munne agambe munne wa munne nti akabonero Ambulera Segirinya Muhammad Kawempe North Kyagulanyi for President 2021 akabonero Ambulera baganda bange kyekyo ensonga yeriwo leero ensonga lwaki tuli tambula do to do Kyagulanyi Segirinya twagala kintu kukikuba Uganda yonna fe mutumanyi tukuba Uganda yonna